omuyimbi Shiba Kalungi afunye award munange wali mu High People Awards ate wali wonna so nga ate omuyimbi Rema Namakula kw'ossa ate ne Spice Dana mu Gomesi wali beekoze ebintu bitya wali wonna naye nga ngenda kubeera nga ntandika ate ne Shiba Kalungi nkutegeezeko wali munnange omuyimbi Shiba Kalungi era nga bwe nkutandisizza wali munnange omuyimbi Shiba Kalungi era luteereddeyo post eyo nga bw'ogiraba etredize ennyo okamala nga kiraga nti no mwana muwala munange afunye wali ate award munange award ne badde wali nga best female artist munange okuva wali ate ku High People Music Awards wali mu Kampala wali wonna naye nga era ku side yemu atereddeyo ebifaananyi ebyo nga w'obiraba munange ate ebitredize ennyo okamala wali wonna kakati no ye mwana muwala omuyimbi Shiba Kalungi munange ate bwe kitambudde wali wonna ku mwana muwala omuyimbi Shiba Kalungi engeri gye mukyekinzeeko bwentyo kakati munange waliwo ebifaananyi ate ebitredize ennyo ngenda kutandika n'ebifaananyi bya Rema Namakula era nga w'obirabaawo munange mu Gomesi nga anekaanekanye ate wali wonna era nga yaweereza munange wali abawagizi be munange ate omubimba ajjukira nti no yabadde ku ceremony emu ate wali omukolo n'aba nga ate yagutambuliza ddala bulungi nnyo ddala kw'ossa ate ne mwana muwala omuyimbi Spice Dana era nga bw'olabaawo naye mu Gomesi munange ekifaananyi kino oba ebifaananyi bino munange ate byatredinze nnyo wali okamala ku mikutu egy'enjawulo era nga bw'olabaawo omuyimbi ate Spice Dana anyumira nno nga nze ayambadde Gomesi bannange wali wonna naye nga munange ye eno Karisha munange ate wano e Buganda era nga Gomesi bweziti ate munange ate bwegishayininga wali ng'omuntu azambadde wali omukyala engeri gy'abalabikamu bw'atyo wali wonna naye nga bwekiti munange ate bwe kitambudde nja kuba nga ate nga nkomawo ate ne updates endala mu maaso yo katono nnyo making sure nti nno osubscribinga w'obeera nga tonnaba.